What is it that you cannot forget in your life? Omusajja muyina alinga kifaananyi yagenda mu musambwa negimuwasa n'andeetera ebyokola mu nju. What is it that you cannot forget in your life? Ngona gwebunde gwange okusasa kujja wano naye nazze wano leero nasibya nga kabalandira diyambo landlord wange obutaafu. What is it that you cannot forget in your life? Musumba mwoyo gwa accident. Omanyi kuba otambula ekubo n'ogenda kusala ekubo n'owebigere n'akutomera sebo. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? What is that spent much of your time? Kubeera n'omwami wange ne tubanga ffenna kale twali tulwadde. Sigamba lumbe luno oluliwo buli omu yalwala buwe naye bwe twalwala ye n'asooka okujja ekawaala se nensigalira kati bwe nasigalira nennemerwa kutambula mu basaawo abaganda ne mugamba nti nkubira ensazeewo nange njagenda wa Pastor Yiga nangamba si kikulu bw'oba osazeewo kugenda wa Pastor Yiga sikuganye gyange tugende just ekyampemula kakati ye n'asobolanga okukwata emitwalo nga yangamba n'emitwalo abiri ne mugamba tekisobola kukola tuli ba family tulina okubeera nga ffenna tukwatagana wamu kati n'agamba nti si kikulu kasita sente nkutoolera kati nesigala nze nga ntambula ne sente kati ye nebitandika okumulemerera wano bwe byamulemerera kati neyeyongerayo kawalala n'oluvannyuma neyeyongera awalala nga nebimulemeredde nze ne mugamba nti nze nja gumire wa Pastor Yiga sina gye nja kudda kubanga Katonda we yansalyawo okundaga naye oluvannyuma namugamba ekyaliwo alaali naye mugamba nti nkubuulire mwami wange sijja kukukisa ffe ndowooza Mukama yatuyita era nensalawo nga atuyise nga nina okusabira wano kituuti nga tukyali ne Pastor gye nga nina okusabirawo kituuti ssaawa 6 ssaawa 9 ogw'ekiro era bwe kibeera nakati era bwe kiriba kati nentandika okusaba bwe natandika okusaba abaweereza ba wano tebanneesiga era tebantadde mu bwesige ate bannange mmwe muve ku nsi ensi nkambwe ensi ekuba bwe munaabisaamu amalala ensi ejja bakuba mmwe temulowooza nti bino ebibasuula nti kyali kirala nnyo oyo abasitaani abasuula eyo gye mugenda mu mpuguma bamubasawo obanga mwagala kukyusa kudda mabega abeera sitaani ne bwe mba nga nze wano okubasabira mu Bwakabaka kiba kituufu mba mbakoledde nnyo okulaba nga nsobola okwebaka wali ku lwazi naye mukyala ono akwata ensawo y'abapasita yaani Nakisozi andeseeko eggulu mu ddene nnyo mukyala Jinja bandeseeko amaanyi ga kitalo kwegamba bagenda ne banfunvirako ne bankwata mbadde muntu omu wano nga nina Pastor Jengo nga nina byasomesa nga mbitegeera ate nga bo tebabitegeera just mbazimu ne bagamba temutegeera bintu ebyo okuva nedda nze saamanya nsoma yamwe ya Kikristaayo naye ate nga nze luvannyuma nze mbasinga okugimanya bwetambula ne mbannyonnyola baganye ne bampalabula na buli obwana obulenzi bwo asazi buli bwenzaala n'okuzaala kubanga n'abaana abange babasinga ne bampalabula nze ndi muntu omu lwaki munteekaga abajaasi abangi nenyanyamudde nensindika akalenzi akamu nenkasukumeeri nenkagamba nti nvaawo okutuusa mwami Kato lwazze siganye ne tugenda era mukutte bwe nti sebwa nkale tukatugende nkunyonnyole ne muyitira mu byaliwo mwami Kato n'abiwuliriza bannanga awuliriza ekintu kale n'akola ki n'abeera ng'akitegeera naye pasita bwe nzamu emabega nze omwami owange naye Nakisozi akusindika atya? How can Nakisozi push you? Nakisozi andika ddi buddene namulaba dda ekyo sijja kisazaamu era sijja kikweka Mukama. Nakisozi tambuuza bwe yasala butambuuza naye simubuuza tuyisiŋŋanya tuyisiŋŋanya kati yeerabidde nti gwe Yesu era senga twali bajja nabajja naali mutomeredde mu lukuubo wangi senga twali bajja nabajja twaliko naganiridde mu lukuubo gwe ne Nakisozi ondaba
wano ndi mumpi ate ndi mutono ate sali mutono nakati ngeze olwa pastor bange kubanga bansabidde ekyo kyo nkyebaza Mukama nze najjanga ninga ensiri naye nakisozi kwegamba abantu bawana bagenda ne bakulengeza ne balowooza nti oba tolina gye wali osula ne balowooza nti oba tewannakyo nze bukyanjawo n'emyaka egi teri yali ampadde ku mmere nsawo y'abazaire wange yadde ndiisa bannyinaze nekitange azitoola n'azimba. Wamma musajja ki ow'ebirooto byo? What kind of man of your dreams? Omusajja ow'ebirooto byo. The man of your dreams. Omusajja ow'ebirooto byange oyo pastor nja mukugulira ow'ebirooto byange naye mukikirize yagalagaana bwe mba nga ndi wakubeera wano nja kubeera wano bwe mba nga ndi kutwala maka wano nja kulinnya kalina era nja giwalampa linnya lya Yesu Kristo. Akyogedde abaye haya basi. Why? Miracle moment. abaye What? 219 gugwako ddi. Aya. Gugwako ddi omuntu aguwone. Ebulayo weeks nnya. Naye mutuufu Aha. nakisozi nakisozi temunjagaliza. Mukyala Jinja temunjagaliza. Ba Asha omukyala oyo aba ayagala kwambuka waggulu eri ewange mubeera mumulemesa. You are just refusing her. Aya. Namwatulira. naye yiga waabwe. Wow. Nze omukazi akeera ku makya nanneegomba. The woman who admires me from aba nowhere, yeetaaga okuteekebwa mu kkomera it needs to be put in behind nga the breast tebamubuulidde na musango. without being told that what is she has been chosen for. Oneegombeko ki? So now what do you admire from me? Ndi musajja mubi. I am a bad man. Siriiko yadde akasikiriza. I don't have even any attractive thing to me. Ate abantu mulekeraawo okumpeereza bu message musumba yiga. People stop sending me messages that Pastor Iga. Jengo Andrew alina omukazi. Does Pastor Jengo Lwaki have a woman? temubimwebuuliza? Why don't you ask him for yourself, by yourself? Lwaki temumwebuuliza? Why don't you ask him by yourself? Mukama yambe 219 gweko. Chicho olifa tuweera biki? What is it that you cannot forget in your life? Mwami emizimu gyamuwasa omusajja muyina alinga kifaananyi yagenda mu musambwa ne gimuwasa n'andeetera ebyokola mu nju. Chicho olifa tuweera biki? What is it that you cannot forget in your life? Nguno gwe mulundi gwange okusoosa okujja wano naye nazze wano leero nasibya nga kabala ndiradi yambumya bba wange obutaafu.
What is it that you cannot forget in your life? Musumba omwoyo gwa accident. Omanyi kuba otambula ekubo n'ogenda kusala ekubo n'owebigere n'akutomera sebo. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Let's go to head up for 2019. Wamma tugende mu maaso. Musumba mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yogerako nnyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Nze musumba Kyendifa Seerabidde. Ye musajja okunsanga nga nkola. Wadde kale baali bankozesa. Naye nali nsobola okubeerawo. N'aŋŋamba nti bireke tugende waka nja kukolera bizinensi. Era nange ne mbireka bizinensi yagikola. N'antwala yali akoze speya wa motoka we bwayise. Ne ŋŋenda nakolamu ndowooza ennaku bazaali 4. Nanga togenda kuddamu kukola. Konze lwaki mu bane bamugambye abasajja bagenda kuddamu bankwani. Bwe namugambako awo n'anyiiga. N'alaga nti anyiize nnyo. Essimu nataddamu gikwata. Nga ne ssente z'emmere tampa. Okumala ebbanga nga simuwuliza. Kyokka nga omwezi gw'ennyumba guweddeko. Ebinsobera. Nga mbeera mu nnyumba sina kyendya ndowooza eby'ennyumba mbadde sikola. Ne mukubiranga essimu nga takwata. Ne mbeerawo nga ndowooza omusajja yanzija ku mulimu gwange kati ngenda kukola ntya. Nange kye nakola ng'ebintu mbitwala wa mwannyina. Nze ne nsigalirawo nga sina wa kubeera. Era n'essaawa kati Musumba toyinza kikkiriza. Navudde e Kawempe nga ntambuza bigere paka wano. Era ekintu ekyo sikyerabira obulamu bwange bonna. Bonye ku myaka si mikulu nnyo naye mu myaka gino emitono bwe giti bonyeboneddemu. Naye Musumba nsaba kunsabirako. Simanyi kikindiko. Bukyanga ntandika okubanga akola. Bonye. Omusajja yandekawo. Era omusajja ow'ennyumba namugee munnange. Ennyumba enemeredde sikola ate omusajja sikyamulaba. Era kati ndi wano ŋŋamba ebintu ke nabitutte wa muganda we. Nze ngenda kweyi oba ŋŋende ewaabwe gye bamuzaala kuba simanyi wakutandika. Ne mwannyina naye omusaasira. Bino teyabiriimu naye abiraba bulabi. Musumba nsaba kunsabirako. Nange ndekerawo okukaaba. Genda Mukama akwerabiza ennaku gyonna gy'oyiseemu mu linnya ly'Yesu Omunnazaaleesi. In the name of Jesus. Buli azze wano yenna nga okaaba Mukama agenda kwerabiza ennaku yo God is going to make you mu forget your linnya ly'Yesu sorrow. Omunnazaaleesi. In the name of Jesus of Nazareth. Musumba Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Musumba nze Kyendifa nga Seerabidde. Nafuna omusajja nga amaze P7 nga nkoze exam zange za P7. Omusajja n'antwala n'ampasa. N'antwala ewaabwe ewaka n'embeerayo. Kati we natuuka ewaabwe ewaka nga ndeetera omwana gwe yazaala ebbali nga mbeera naye. Naye oyo omwana namwagala nnyo. Nembeera naye nemulabirira omwana yali alina emyaka 3. Nembeera naye. Kati we nabeera naye wayitawo emyezi nga 2 nenfuna olubuto. We nafuna olubuto kati twali tupangisa nga tubeera eno nga tupangisa ekyebando. Nze nga sifumbe wange nga nfumba wa maama we nga nve wange ekyebando nga ngenda wa maama we nenfumba. Kati wayita ebiseera maama we n'agamba oyo mukazi abeera waka tasiimula nyumba atafumba atakola ki. Ebigambo bingi. Maama we n'ayagala okunkyayisa mutabani we. Ebyo nembigumira nembeera waawo. Kati nga ndi lubuto nga buli wakomawo ng'ayombagamba ennyumba
nkyafu naye nga kituufu pasita nali sirina amaanyi nga sobola kutama nsiimule nga sobola kola mulimu gwonna olubuto nga lumpisa bubi kati olubuto ne luvaamu we lwavaamu emyezi ng'ena neera nenfuna olulala we nalufuna olwo nenduzaala nembeerawo n'omwana wange naye nga nnyazaala wange ng'agamba bba wange agamba oyo omukazi tayagala akola mirimu talina kyasobola okola wano waka oba waleeta waaki kati bba wange nga nvuma nga tutuuka ewaka nga nkuba nembigumira nembeera naye nenfuna olubuto olwokubiri nenzaala omwana owokubiri second born kati second born okumuzaala lwali lutalo ne tuva eno e Kampala ne tugenda mu kyalo namuzaalira e Kabaale nemuzaala kikyolifa towerabidde that you'll never forget in life. kyendifa seerabidde okuzaala abaana bange babiri nga mbonyaabonya n'omusajja maama we nga tanjagala ate abaana bange nembazaala ate era n'amala n'abandesaawo nembamulekera mu bufumbo nenvaayo kati we navaayo bba wange n'agamba ojja zunga tewali ky'ojjakola mu bulamu bwo kikugase kati pasita ndi wano nzunga ntambudde ekibuga sirina mulimu nsiba nzunga waliwo lawe nali ntambula nga noonya mulimu naye saagufuna nga ntambula nga ndi kkubo omusajja nga nsangako yali alina emmotoka nangamba how are you nange nemuddamu amufayini kati we namuddamu n'agamba jangu tugende nenyingira emmotoka ye nakola kinangamba jangu tugende nkulaga ewange nengendayo kati oyo omusajja wala olunaku lwe lumu That same day. si lunaku lwe lumu naŋŋamba lwe yakusanga gwe gwali omulundi ogusoose omulaba It was your first time to see him. n'akuteeka mu mmotoka He puts you in his car. yantwala nangulira emmera nanvuga nanzizaayo ewaka kati olulala nankubira esimu n'agamba ojjangu onsange wano ku bbaala yange nengendawo nemusanga kati we namusanga n'agamba ngenda kutwalako olabe ewange naye ngenda kukolerayo ka bizinesi nengamba ye naye ng'oyinza okugaana nanti nga siyinzagana kubanga ntambudde ekibuga kyonna nga noonya omulimu sigulaba kati olwatuuka ewaka So after reaching home, wakoma mu ntebe did you end on the chair wakoma ku seated, mulyango or you stopped on the entrance? pasita ekyo naawe okimanyi nakitegedde dda Era, nakitegedde dda I knew it. Right. mwakoma mu ntebe So nakitegedde then dda you stepped, you ended in the chairs. wasulayo oba wamala n'osiibula Did you spend a night there or you came back? pasita ekituufu nasulayo wasulayo wasula mu ntebe In the chairs. pasita bireke nabivuddeko dda nange Wama. kaakati olwo kati pasita nina emitima ebiri kati ono agamba agenda kunkolera bizinesi otyo ate oli angamba tanjagala waba nkubidde esimu angamba ngenda kujja nkunonokomewo olabirira abaana bo akoma olwo taddamu okunkubira esimu bwemukubira nga nvuma kati ngamba oba ngende noono yagambye agenda kunkolera bizinesi simanyi pasita agende naani Now whom should she go with? wangi ani Who? ow'abaana oba wa bizinensi mujje mumbuulire jangu otubuulire Come and tell us. wama jangu jangu tofutya totya You come, don't fear. wama jangu agende naani agende n'owa bizinesi agende n'owa bizinensi ate abaana be And what about the children? omulala ani jangu Come and tell us. agende naani Whom should
Musumba agende ne gwayagala ayinza ogenda n'owa bizinesi n'atagikola kati mutima gwawulira gwayagala gwaba agenda ne tagoberera bintu musumba. Agende nani? Mama musumba nze ngamba agende n'oli gwe yasookerako kuba kati nze nakula nga sirina maama wange manye nakwebeera muki mu kubona abona okwo agende ne mubbaawe abanga amuyisa agendeyo. Omudaddako agende nani? Sumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Zota nno taata. Yendi oli otya muwala wange? Musumba. Ono muwala ate mukazi ye mwennyini yeesootinga emifo ky'okudda mu baana banaabalogereyo ate atuleetera ebizibu wanadde mu baana. Katonda wa. Musumba Yesu yeebazibwe. Amiina. Nze mpulira bonna abaatuuka mu kintu kyonka omukazi ono alina ekusalawo bizinesi n'abaana kuzaala tibigwayo. Genda ku bizinesi otandika obulamu bupya. Sooka okomewo. Come back. Sooka okomewo. Onyumidde. Onyumidde. Okuzaala tekugwayo. Kimugambe mu lulimi lwo. You tell her in your language. Kimugambe mu lulimi lwo. Olina lulimi ki? Nyowe n'agamba wawulira kuzaala tibiri kuhwayo. Nyowe ninkiiwe ninshanga omushaija orikunkorera bizinesi nikyo ndi kukushaliraho. Omushaija akusingira abaana bo. Omushaija njala kyogera mu Nankola omusajja akusingira abaana bo. Bizinesi ekusingira abaana bo. Bizinesi Nyankole bizinesi nekukirira abaana bo. Nkiterezeza. Mushumba bizinesi nesinga abaana atabwenki ahari kuyika naho nazaara omushaija we yazaalira abaana tari kumwenda. Kumwenda? Kumwenda ogwawa. Agambye kumwenda. Tamwagala. Omusajja oli yasookerako tamwagala. Kanafunya wa bizinesi genda ku bizinesi. Tamwagala ye mwenda. Ye kumwenda. Ebyo biri mu Nyankole mu Lukiga. God bless you. Mukama akuwa omukisa. Sister. Gwogamba ki? Musumba nze mbadde nteesa nga mumubuuza. Abaana ne bizinesi kyosinga okwagala. Akazindaalo. Nanti kyova olaba ngambye mbuuziza Musumba n'engamba oba ngende n'owa bizinesi kuba nange mbeerayo ewaka abaana bange nga baanuma. Kati kifune kunze kijje kunze oyo wa bizinesi kye alaga kiki kyalagawo mukono ku mukono akukwasa sente olyoka otandikirawo agenda kugamba nti agenda kuwa sente za bizinesi olunamala okumanya tagenda kuddira bonna beebamu. Sooka okomewo. Fasitikamu. Sooka otereeze. Lwaki ogamba nti abasajja bonna beebamu? Musumba ndi mukazi sijja gamba nti siri mukazi. Abasajja bonna beebamu. All men are equal. Bonna beebamu Musumba. Nzijamu. Put me out of it. Tata nkujjemu. Munkubira obugambye. Otyo? Nkubuulira mazima. Bw'abanga akikakasa olaba bafera ba myaka 4 mwegi gwe tonnagiweza asooka akukwasa sente bagamba hand to hand akukwasa sente obeeko kyokola then wanoolaba nga ali serious awo ojja genda naye ojja tambula n'obulamu okusinga okumalira obudde oli omukulu kye yasooka okukola nono naye kyagenda okukola ono ogenda musanga ng'alina n'omukyala ogenda musanga ng'alina n'omukyala omugwikirize nga otomere ne by'otasobole. Kyali kikutuuseeko? Has it ever happened to you? Musumba kyali kintuuseeko nze tata w'omwana wange namusanga mukazi oyo anoba okumala emyaka egyo 3 nembela ewuwe nali nnyingira omwaka ogwokubiri nga maze n'okuzaala awo n'amala n'ayayana n'aŋŋamba Patricia nansonyiwa mama w'abaana bange akomyewo.
ng'olwo akwanjulira mmere. Introducing to you food. Yali akwanjulira ekiki? What was he introducing to you? Nsumba simanyi kyannuma kuba omusajja nali mwagala nga n'omwana wange nga maze n'omuzaalamu omwana. Olaba ne bw'anagamba nti agenda kukolera bizinesi nga tagenda gikolera, bw'anaaba ng'akyalina mission gy'abala ayinza n'okuteekamu z'asobola nti zino zisobola okutengula omutima, n'azikuteekamu naye ng'amazima ga Katonda mugulu bizinesi tagikoledde, n'akumanya n'amala n'akusuulawo. Byakugezaako sooka okomewo. First come. Sooka okomewo. First return here. Kati taata omwana wo mwayawukana. Now, did you separate with your father of your kid? Musumba twayawukana buli omu ali bibye. Wandyagadde muddingane. Would you like your husband to come back? Okyamwagala. You love him. Yani. Who is he? Bamuyita ye Mr. Mubiru Moses. Naye ng'okyamwagala. Mwagala Musumba mwagala era kye kimu ku byandeeta ekawaala. Kati wayiseewo bbanga ki? For how long has it gone? Nayawukana naye ng'omwana wa myezi 9 kati right now omwana wa myaka 3 n'omwezi gumu. Nga temuddiŋŋananga. Nga tetuddingana abula nga buuliziganya ku ssimu. Kati tofunangayo omusajja mulala. Haven't you ever gotten any person? Kizibu kyakwanukula. Mukazi munnange. Musumba. Wangi? Sijja kulimba go ge mazima. Okitegedde Musumba. Nkitegedde. Ate wandimaze genda mu ddwaliro? Naye gwe genda ne taata w'abaana bo. Kiri kikakyo manya abaana be wazaala kyekika tewazaalira musajja weezaaliranga gwe. Kati ogenda kuddawo we mamaaze akulimbe. Kati kingasa kyogendayo nensanga abaana nga nyazaala wange ye kennyini tanjagala. Wafumbirwa nazaalawo? Nanti bba wange nsonyiwa Musumba, nze nafumbirwa bbange nasange nafuukira ekizibu ng'omusajja yakwagala nazaala ne wajja nga yeeyambudde. Kati nazaala saa zino n'agamba abakika tebafumba mu bateeso. Kati saa zino nazaala asula wange nimufumbira emmere n'alyanira kuba mutaani we yamugamba oba toyagala mukazi wange nange neerabira. Oli mukiga? Oli mukiga? Nze ndi mukiga Musumba. Baawo Muteeso? Bange Muteeso alima omusaayi mutabule. Naye abakiga mumanyiraavu. Bakiga, do you know? Omusajja nga yatomera. Musumba. Musumba nesatudde ku topiki y'ono. Eyo tugiveeko. Tugiveeko. Kubanga nyinza n'okuluma omutwe n'inzirika. Musumba kyensaa kiri kimu ebyanazaala bijjeemu yagala bbaawo. Aleko omusajja agenda omukolera bizinesi. To leave the man who is going to do a business. Gw'omanyi omusajja nga agenda kukolera bizinesi. Olaba nze nayagala bbange nga talina nakyalina ne neebaza Katonda saa zino ndi mu nnyumba yange sente zigenda kujja yiiya. Omusajja muteeke mu pulaani mujja funa sente. Nze ngenda n'owa bizinesi. I'd rather go with the one of the business. Nze ngenda n'owa bizinesi. I'd rather go with the one of the business. Musumba ono mukazi tabangako omusajja. Esawa yonna asobola okukola ne taata w'omwana wo yennyini oyinza n'okwesanga ng'ekizibu kiri ku ggwe. Kati gwe tekyakujja wa bbaawo. So what made you leave the husband? Yali mujja wange already oli yali first mukyala we akomyewo ne tufunamu obutakanya nange nensalawo ne muviira. Kati lwaki wali omuviira? Why were you going away? Lwaki tewafumba ne mujja? Why didn't you stay with your co-wife? Ate Musumba nga gwogamba nti nno bawala bo tebasobola. Kyekituufu. You are right there. Kozi bulijjo nsabyogera. Essebo. Musumba Yesu yeebazibwe. Amiina. Nze omukyalo n'omuwa amagezi agende n'omwami anamwagala. Nze wenjogerera wano nina omukazi yajja n'abaana bameka? 2. Abaana abo taata baabwe tebaleetayo wadde olw'ataano naye basomye bali mu sekendule. Omusajja ng'akwagadde ajja kuyamba n'abaana bo nabo basome. Sebo gamba ki? What do you have to say? Musumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Okusinziira ku mboozi gye mpulidde abakazi banne.
nze ndi musajja atono mukazi munnammwe asemba ti omuwala ono agenda addire omusajja omukadde abeeko ne kyamukolera asooka ddeyo alabirira abaana asemba ti omuwala ono agende n'omusajja n'amukolera bizinesi aba mutuufu nnyo olw'ensonga nze ndi kasajja katono ndi kampi nawasaako omukazi era namusaba ku switi ne mukwana ne mwagala mukunnimba yanimba ati alina abaana 2 naye tugenda okweyagala ennyo ng'alina abaana 4 kitaawe nga yamuddukako bawe yamuddukako n'agenda Soroti nze nga mbeera Nansana Bujuuko ni musajja muzimbi ate erudda nga nkola mu takisi nalabirira abaana abo ne gye buli buno omu namwambalamu ekkanzu nga sinze kitaawe era essaawa zino wama mwana muwala akusapootinga nti genda n'omusajja anaakuyamba anaakuwa future ebyange byebyo Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap your hands to Miracle moment. Kiki olifate weerabidde? What is that you will never forget in life? Sister oteesa ki? Pastor Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Njagala mbeereko ekyokulabirako eri muganda wange ono. Nze nafumbirwa omwami wange nga nyakazaala abaana 3. Naye nga first born alina emyaka 3, second born alina emyaka 2, nga kino kya mwaka gumu. Naye sawa ne wenjogerera nze second born atudde senior for omwami wange ono gwe nafumbirwa owokubiri yabaweeredde. Teweesiba ku nsonga nti olwokuba olina abaana kikyasayinza okuba nga eri wali ogenda na bipya go with the new salabe nz'abaana omusajja abaweeredde basomye atuzimbidde atukoledde ebyamagero ne taata waabwe simanyi na gyali kati gezaako olabe mukama yinza okuba nga ekkuba aligudde wali. Sister genda n'owa business. Go with the one of the business. Kali kakumanyira nekakujolonga njagala mukama kuwa omusajja akwagala n'ebibyo byonna bawala bayiga. You see, no matter you have 5 children, sinsonga oba olina abaana 5 oba olina abaana 8, you have 8 children. njagala mukama akuleetere I want God to bring you ekitagala what goes around ekitagala that comes around kikwagale n'abaana bo bonna to love you with all your children, kikwagale n'ebibyo byonna to love you with all that belongs to you. sinsonga oba oli wankobogo No matter how you are, oba akabiina kaggwako kalinga lubaawo all the bands are like the akwagala kwagale n'ebibyo byonna. the one who loves you with all your properties. Kiki olifa What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Tosobwa programu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.